abakuwagira era enkiiko nga zituula wano awo tutuula. Njagala kwebaza Katonda olw'obulamu bwe era mwebaza kubanga abadde musajja mulungi. Bwe mpulira nga abakyaki mumwenyumirizaamu nakyo ekyo Katonda ayongera kumukoonera mu bukoonezi. Mukama amututte mu kiseera kino eky'ekisiibo, kakasa nga agenda kumwaniriza n'emikono ebiri egy'essanyu. Era nsaba ekiwummulo kye Katonda akiwummuze mirembe. Oli mulumbeerwa Muzeeyi Nsumba Davis Katogo, ono yabadde taata wa comrade munnaffe Lumnuye Fred. Lunaku olwaleero lwagenda okubeera ng'agalamizibwa ku bijja bya bajjajjaabe mu disitulikiti ey'Emityana. Kaseera ka nnaku nga omugenzi buli omu amwogerako kyabadde asinga okumujjukirako. Ono abadde musajja wa Kabaka era ng'alina obuvunaanyizibwa bw'atuukiriza Emmengo, era nga abadde munnabyabufuzi abadde ayagala nnyo eggwanga lye. Era ensonga lwaki ndoza n'omwana yasalawo okuyimirira ku sayidi y'abantu abanyigirizibwa, era nga abadde alwana nnyo okulaba nti eggwanga lye likyuka liddemu emirembe, kubanga okunyigirizibwa mu ggwanga Uganda kukyagenda mu maaso ng'akabinja aka sayidi emu kanyigiriza bannayuganda abasinga obungi okwagala obbatwalako eggwanga lyabwe. Lunaku lwaleero lwagenda okubeera ng'agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera, era omwoyo gwe tusaba Mukama Katonda agulamuze kisa. Bakuleetera ekyakunywa ki oba ekyokulya ng'ovaawo wano ng'oteekeddwa okuba ng'oliko ky'olidde oba ky'onywedde. Mukama amusasule mu sseera mu ebyo by'akoledde ensi eno, era emirundi mingi Katonda olina okuba nga olina ky'okoze abantu kye balina okubalirako, kye bali kujjuukirirako nti gundi tumujjuukirirako ki. Kubanga oluusi tubeera mu nsi n'olowooza nti olina by'okola, naye nga gwe byemanyidde abantu bateekeddwa okumanya waakiri kimu bwe kiti kye bali kujjuukirirako mu buweereza bwo, oba obadde muweereza oba mu mbeera yonna gy'obaddemu. N'olwekyo tetumujjukira, kyaki emujjukira, alinayo kye yalekayo, naffe ng'abannabyabufuzi tumujjukira, n'abatuuze bennyini bamujjukira nti abadde omutuuze omulungi mu famire ye, mu kitundu kye, n'ab'ekika kye, kubanga n'ab'ekika kye mbalaba bali wano nabo bamujjukira. Bintu bingi nnyo bye bamwogerako, sirina nnyo bigambo bingi basebole bannyabo. Nina gye nabadde okuziika mu nnaku nga 2, naye nga ekintu ekyo lwakyogedde naye nga nange nkitambulirako. Father yayogedde ku kigambo ky'obuntu, omuntu okuteeka ekitiibwa mu kusabira omugenzi ng'ono, nti olina okumusabira n'ekitiibwa n'obukkakkamu, kubanga gy'alaga naffe enkya tujja kuba tugendayo. N'olwekyo ekitiibwa tukiteekamu, era mu kuteekamu ekyo ekitiibwa n'ebigambo ebimu oluusi bye twogera obisiba n'ogamba nti ebigambo kambisibwe olw'ekitiibwa ky'omuntu abeera yafudde. Njagala kumaliriza nti mu kubisiba, kubanga bw'oba tobisibye ng'ekitiibwa tokitaddeewo, kati bodda kazindaalo nga wano otandika 226 mu nninde endi nedda. Bajjajjaffe baagereesanga ngero n'ojjamu ky'ojjamu, kubanga basookanga kugamba nti abuulira omugezi tayogera biki bingi. Kati bo bayogeranga ngero, naye ng'engero zirimu amakulu ameekusifu omuntu g'alina okukola ki, gwe n'ogejjiramu wekka, kubanga ono abadde munnabyabufuzi. Kyemuva mulabanga bannabyabufuzi bali wano, nkakasanga bonna baayitirawo, kubanga twayitirangawo wano. Naye baageranga engero, bwe baagiranga nga bagamba mugenda kunnyambako kubanga ezimu nammwe era muzimanyi. Baagendanga ne bagamba nti wooba toyombye, banaye munziremu, wooba toyombye ekigwa ekimu addingana amawolu, enkula y'omutwe, enswa bw'ekyusa amaaso, nawole obutakola ki, omwoyo gw'omugenzi Katonda akulamuze. Bannange nsabe Mukama, kansabe Reverend mu misayo,
musabisiyo bannabyabufuzi bano okay, waliwo enteekateeka yaabwe kusinziira ku emusi mbadde njogera nga mukwano gw'omugenzi gwa Reverand ate era mukwano gwaki gw'omugenzi mbadde njogera mu mbeera eyo nga mukwano gwa Reverand Kawesi yali twali tumwagala nnyo eka Mmengo eyo yakolayo ebintu bingi era abantu beeno mukwasaganye bulungi musajja mulungi era beeka Mmengo bali tebagala aveeyo byonna mubimanyi ewe mbasi byogedde naye ng'ali muntu mulungi toyanziza embuulira ennungi etetusumagizza tubadde tunyumirwa kusambulira awo sebo Mukama Katonda akwongere okuwa ebirungi nakawunde Saala emanya gange Mukama Katonda abankomere olaleeba oyo mwongere engalo tumbawumba njala kwaniriza mukwano gwange Franka Kawooya namanyira mugombolola y'ekituntu bwe nali mpeereza eyo mubireko mu ngalo kakaddiwa ate katazze buto bannange Mukama mulungi LC5 chairperson onava mugombolola y'eka Mmengo taata tusansa okulaba buwama nange ngambye buwama mukyusa ebigambo sebo taata tusansa okulaba Mukama mulungi ijetereze ebiralo bwe njogera kamme buwama gikyusa ne gyogera walala Mukama mulungi kansabe omukubiriza w'obusumba buno ajja tuse message ye ate sente zino n'azikwasa bunaazibwa ku lwa famire ng'ekkanisa tuddukidde enteekateeka y'okuzika bw'anaamala alina enteekateeka y'abagenda okwogerako gye tuli agituwe kimu nange kyenjagala okuwulira ngenda kulaba nga ngenda kuziika enkya tutambula tutya n'ebirala taata sebo omukubiriza sebo omusumba w'obusumba neyanziza nnyo Mukama waffe baze nnya buluganda sebo ssentebe LC5 mpigi kansala LC5 mpigi ekiga kiringa ente mpigi L3 chairperson kiringa ente sebo vice chairperson kiringa ente nyabo kunalebo kansalazi abaliwo bannange wembasibwakonyeeko speaker kunalebo Temulanda LC2 chairperson Sekiwunga LC1 Kagaba Sebo Mwami Sali LC1 Sekiwunga n'abakulembeze bonna baliwo basebo ne bannyabo kitalo nnyo nze Muyanja Ronald omukubiriza w'obusumba njogera ku lwa kanisa ntuusa okusasira kwange eri ennyumba eno okusooka olw'okufiirwako Mwami Nsumba okusasira kwange eri ekkanisa obusumba buno Wegatiya n'ekkanisa ya Uganda Mwami Nsumba wantabadde Wegatiya yekka ssebo bwe yatandika okuzimba wano abasumba bamu bava Mityana abasabira omusingi guno ali mpita wano ng'asima omusingi n'olwekyo abadde muntu wa kanisa nsaasira abakristaayo olw'okufuna omukristaayo ow'amaanyi omanye omuntu ow'amaanyi mulabira ku bikolwa bye si ku bigambo Mwami Nsumba badde wa bikolwa abamu twogera nnyo okusinga okulaga ebikolwa n'olwekyo nsaasira nnyo nnamwandu n'abaana olw'okufiirwa omwami bonna tusaba Mukama Katonda bagumye si kyangu okuzzaawo omuntu alinga Nsumba naye Mukama abasiba ebimyu abaana b'ennyumba eno manyi abafamire Nsumba ono mu kutambula kwe oba oli awo alina banyiiza bwe yanyiizaamuko namwandu naye mbasaba ku lw'ekkanisa namwandu mumusaasire wekibaawo n'abaana ba Nsumba mubaagale ate mubalere namwandu mumuwanirire kuno nno kwe kusaba kwange ng'ennyumba
Wanyi munsi muno tuli batambuze ffenna. Atutambula nga tusobya. Naye mbasaba owanirire abaana bano. Balina kujula. Nina mwandu. Alina kujula. Nayise buko wano ku ssaawa ez'okumakya. Nensanga nina mwandu ng'akaaba. Naye n'ebigambo byadde akoonako. Abo buyaliikirivu. Naye Mukama wanirira ab'ennyumba bannange. Mwanirire olujja lusigalewo nga lujja. So singa omuntu omukulu bw'avaawo omutwe n'amaka gatera okusaanawo. Naye bannange tusaba ennyumba eno esigalewo. N'ekitiibwa kyayo kisigalewo kisoboka. Musa bwe yavaawo waddawo Yoswa. Manyi nti olujja lusobola okutambula obulungi. Newabadde ensoma taliwo singa munaabeera bumu. Nolwekyo tusaba obumu bubeerewo. Okufa wano okufa temubeeramu teri nti kala gundi yeefa oba kibiina gundi kyekifa okufa kwa ffenna. Nolwekyo mu mbeera efaanana bw'eti Katonda ababeere muwanirira ennyumba eno esobola okuba nga esigalawo. Bannabyabufuzi mikwano gya nsumba tubasaasidde nnyo. Manyi nti waliwo eddibu lingi naye Katonda ayinza byonna. Ebisinga mu byonna tukwekukkiriza Yesu ne tulokoka era bijja kwekola byokka. Mbaagaliza akaseera akalungi ak'okukungubaga. Mukama yeebazibwe nnyo. Bansabye teeka ebintu bino ku ekkanisa eri gwe kikwatako. Simanyi ayinza kubituusaayo bannange omu ku bafamire. Maama gyali okay. Ndowooza ssebo bwe naba tuyingidde munda binaagenda okay. Ssebo ebintu bino bikirize bituuke eri Namwandu nga tuyita mu ggwe. Bituuke eri Namwandu. Mukama yeebazibwe nnyo. Mukama abeere nammwe. Enteekateeka eri tugenda kuyimira funa oluyimba ekkanisa tugende mu ddiiro tubeewo okusaba bwe tunaamala tunakoma wano tuwulire baganda baffe bano ne bannyinaffe okwogera kwabwe kubanga baliwo ku lwaffe ffe tubatuma bagende balukiikirire n'ebirala byonna. Era katuyimire bassebo ne bannyabo funa oluyimba olwo katuyimirire. Olimba nti waliwo ensi esinga eno
soka tusabire kitaffe ali mu ggulu gwe obwakabaka bwe byagala tule mu nsi alukaliwa mukulu otwemerera leero otusenga okwona waffe nafesonaomuna otwala mukemebwa era otokole mubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa bibyo emirembe n'emirembe. Amiina. Sebo omusumba waffe Yesu twanye okwebaza olw'omu bwa nsumba tukwebaza olw'emirimu gy'omumbedde okukola mu nsi muno ng'akyatambula tukwebaza olwa maama tukwebaza olw'abaana tukwebaza olw'emikwano ensumba gy'akoze ku kitundu kino ne ku bintu byonna okwetoolola awamu. Mukama tukwebaza olw'obuweereza bwe mu kkanisa n'olw'obuweereza bwe eri eggwanga n'olw'obuweereza Mukama eri famire eno. Mukama tukwebaza Mukama n'olw'ekizimbe kino weebale Yesu. Kati tubayimusa tubateeka gy'oli Yesu basigaddewo okusinga ennyo nnamwandu. Mukama ayinza okuba alina ebibuuzo bingi yeebuuza ekiddako naye Yesu w'oli. Tusaba okukwateko mitima gya buli ssekinnoomu alina akukwateko ennyumba eno. Bawanirire nnamwandu bawanirire abaana bawanirire nnamwandu Mukama bawanirire abaana bawanirire omukyalo ekubanga yeetaaga bamuwanirire Mukama. Mukama olwokuba kusonga ngalo nakwanyisa bigambo naye olugero lulina okusigala nga lutambula newankubadde nsumba avuddewo naye abaana bakyetaaga okutambula Mukama. Ennyumba ekyetaaga okubeerawo Yesu kale batubateeka wansi okubeerawo ku Mukama. Kkiriza okubalungamya buli muntu era tusaba buli muntu akkirize alungamizibwe ggwe bajjemu endowooza yaabwe ey'obuntu Mukama bwebaawo bakkirize Yesu Mukama gwobufuga ennyumba eno kubwa Yesu Kristo Mukama waffe. Ayi Mukama oli okusaba kwaffe twagala kwebaza Katonda ffe omulungi w'ekisa Bayibuli egamba nti omuntu bw'azaalibwa omukazi abeera mulamu akaseera katono. Twebaza olw'ekiseera omuddu wo Nsumba Davis ky'omulabisiza mu nsi muno kale mutuwaayo enteekateeka okumuwerekera Katonda ffe n'okusinga byonna Mukama abanaava ewala naffe abanaava okumpi Mukama fena tutagesa ate n'okwagala kwo tugolokosezza ennyumba eno Katonda bulungi ogyebulungi obusale bwe bw'omuwendo omungi ffe ng'otubeera nga tukola ebyalagiro amaaso g'ebyensonga Mukama nga tukola nga tudda mu maaso ku nkomerero naffe tuli kungula nga tuzirise mu Yesu Kristo Mukama waffe. Etangira washitage ngakomekereza ngendo zange Yesu kumbe Yesu kumbe Yesu Kristo kuma kwemba imusamwemba wayo Mukama bw'omusaba kuume Mukama abakiza omutalo guli maaso ge Mukama bw'emirembe era n'omukisa gwo Katonda ayinza byonna kitaffe omwana n'omwoyo omutukuvu omukisa ogwo gubere ku maama namwandu maka gano gubere ku bwana n'abazzukulu nga bakaaba lwamukane waabwe awummudde omukisa ogwo gubere okubasima ekimu ekyokukkiriza gubere kuba n'asula wala ekiro kyonna okugaira awamu omukisa gwa Katonda gusuledde ebisolo nga gumujja mu bulamu buno nga gumuteeka mu bulamu obwo obw'okwesiima ku nkomerero era bwe batubako ne bulijjo emirembe n'emirembe. Naddayo mu bifo byaffe nga tugenda tugamba oluyimba oluyimba olwo ekitundu ky'oluyimba ekigamba abatulaba ku Makumyabiri TV bwe tutyo okusabira muganda waffe taata waffe Nsumba omukadde taata wa Fred Lumbuye bwe tutyo bwe tubadde okusaba okusookedde ddala okuva lwe twamuleese okusula kugenda kubeera wano olw'omu bwa Nsumba tukubaza olw'emirimu gy'omumbedde okukola kitalo nnyo kitalo ddala akaseera kannaku naye nga bwebityo bwe byazze tusaba Mukama omwoyo gw'omugenzi agulamuze ekisa era amusonyiwe ebyo ebyamusobako n'okwetolola awamu
Mukama tukwebaza olw'obuweereza bwe mu kkanisa n'olw'obuweereza bwe eri eggwanga.